Kasitame bitina byegulira wamma kasagalira ebyana katomerewula eddoboozi lyeriyo. Amina. Asooke nange nzirukirira okumulanga waliwo omukulembeze waffe owokuntiko ennyo yagamba nti ayagala 2-3 ng'obulwadde buno obwa bufumwa naye kakati ŋŋamba nti waliwo akatego nze ke nagwamu bwe tokagwamu kenjagala okulaga. Abange byampona kubanga simanyi nabwe eminyo byanemmaliriza. Abantu abambazi b'amakooti beeyambudde emifano gye babigula nga n'abakyala bawoza tekibyansimbiza omuwanga okola kiragadde kati siri mutuumuza misana n'amaloogi golabiraga jozeruno omunyazi afunye erimooti empe omukwano gyakozesa n'osakola kasita kukutambuza serebo n'amagati negaligana ogalaata naye emikwano gitugonza kitanoona kwa mungu amenye kyoleindi nze bukyanga menyekana kooti ekyanawudde mbikuka ekyandabudde nkyabuuza ekisabo kyambudde omukwano gwange mudde nga bulijjo mugonza n'amaaso negabuka nemesonyiwa nembaviira naye raba ekitijika munange ero nayida okunsuza engabo nagenze bugomaama baluseekolo omukwano ekomekululo kwebereetomalanga bigano ojja kutanga yolaba kumekuza abanene ab'ebitiibwa nabo ne beefukulula maama olw'essenya lituukiridde nabo tubaganira abawuuto basawuka kalize bwe nkunyumiza ebyangosaasiga abadde kukulidde mu najjudde ng'omuntu okumwesiganga era ntwa abawala basomoza enkunumba n'okuzaala nakwebesanga ky'abantu kabuuki n'enzigulanga ng'atwaleeka naye nga kwenzitwalira luta ekyama yayita ndowoleza ng'akuumira ng'era mbuuza nnyo babeeyenda nakibanga nyasira ne Fred mwana wa ssebo nnyamba onyweko wasasindula embuzo giriisaka mukulu naye temunsegerera maanyi ga sitaani bwati nga naawe ojjukira ye musiimu okunya obusiru n'obujinga kambere gesinyulana naye nga gali maanyi ga mukwano n'olwenge ng'okunsuza obubonero naye ngera nabirowooza nnyo ekyambaliriza naye nga lwalabyedda maama mbajjukiza bwe twagomye nga mpa omwenge ekyupa olwagimalamu ng'aleetanda nange nemwesooka nti ebeekya yadda mu maazi gange awoola kifuleega ebintu byokola obulimba mu maazi
mazima nakwagala nkulika ensonga ozoba wajja kunzigaba ng'obuntu Fredi bw'obyambalayo leero ngenda nekoyo ebyakookoonyo ofunayo omulala ngenda kolimaza somba ebintu dakinendere bukandu nd'omwoyo yemba mwewungulako nkaleka emmanju ng'omukwano gumyomyoteze natawa mulabe bwandayisa nangakatonda nga mutwala bwe nakasuula akakasabasima yamba n'empekiseni g'ojjazanye annange erunayiga anawe ojjukira yemusiba obukunya ogwo omulanga si gwange si gwange ogwo naye baatugamba mujjukire bulungi nti Ssaabasajja Kabaka ayagala 2-3 ng'obulwadde tebukyaliwo kyenvudde nkugamba konze munnange tobeera nga nze uno leero guno gubeese n'abatajjanga aba nga tusanyusa okulaba Kyasanku nalabira ku ngabula baba guleese n'abatajjanga tuuse nalabira ku ngabula isumbire wono nyanirize makago omukyala mwali mukyala gyali omukyala owuwo mwali maama mukyala Federico maama Maliko ntuuse amata gange tosaamu amazzi oyinza okulowooza nti okyadde bakuwadde kyayi nga baddidde omwala gwe Nakivubo bakuyiye mu kikopo ate munnange olugani obugenyi tetugabula kulikayo ku Serena twakikuba buli watuyita nti Sebatta kakati ensonga endeese y'abaana bo balwadde abantu bakufudde emboozi abantu bakufudde amatatu neera mpulidde nti mu kakopo wazaalayo abaana abalala babireeta wano mbitwala mu balanze nnyo omwenge kati mu kakopo wali onoonyayo ki abalala banoonyayo kiki kikusaza abaana bo tosobola kulabirira ozadde abaana n'ozaala wali kati ovudde mu kuzaala oyalula bwa lusi kiki kikusaza abaana bo kati gwe kikyono kyategeeza kwegamba gwe okuzaala oguvudde mupiira buli wasamba nti eyo goolo come here all of you n'otuuka okuzaala abaana nga tosobola kubalabirira n'otuuka tukoye emiranga gyo juzi nakusanga mundeeba ng'oli ku bantu okaaba bannange ne bwe mundabira wano lwaki nfaanana bwe nti abaana bammenya abaana bankutudde owoza abaana bakukutudde naawe abakazi obakutudde abakazi abakutudde yiwe kino makambuuze mumwe abali awo waliwo wano ku musawo omuzungu nga bagabako ku doozi za covid omulabye taata bw'oba otabula doozi yono ya covid oteekamu doozi ya family planning kikijjukuga n'okusala abaana bo tebasomndiwagubiringa bondabo abaana bo tebasomye abaana bo balidde bubi lwaki olajjanya abaana juzi nakeera ku macyanga ngenda mu nnimiro nkudde akapikipiki kange nkasambye kaganya okwaka ngenda okuwulira nga kyokola abaana mu nnyumba Federico ngobonyabonya omusaayi gwo musooka mugenda ku ssomero akatone kagamba taata otugamba ogenda ku ssomero tetulina kyetwalidde omusajja omukulu waddamu omwana n'omugamba mubikuleko sefuliya evunikiddwawo wewali lumonde gwe muba mulya omwana omuwala naga taata emmese zamulidde waddamu omwana n'omugamba nti musaleeko ekyemmese ekisigadde kye muba mulya abaana bo bagenda kula nga babayita mmese kubanga balya amalusu g'emmese jangu kuwa amagezi kituulawo sit down kiki kyotegeeza what about is calling the upper oluzungu nalusoma lwakuba nabo lwabendwogera nabo
abaana boleka balisa lumonde kutaliiko nva kankuwa amagezi baleeseyo envu ezamu ezaba mufuna mpula ngamba ebigumba by'empuuta ate babayambye babalekeddemu n'amaaso gula kiro nga 20 yiwa waka abaana balye nga babanyonyonta ku maaso gali n'okweyira beeyiire ne ku kyalo bajja kwogerako nti abaana ba Federico batambula bawunya enva. Oteke ebizibu eby'enjawulo ebitulumbagana n'obulangayamba Songo mwana wa Boye ne bwakola ekyenjafunaga ababiita naye bano bazinguluse bakaba yakowa talina bamusa nze nange bwentunuulira obwange ne nfuna omutima ogwennyamira olw'ebyo gweza talina ekyendegese nekirijjuna abaana benzadde abangi nekola n'abantu tuganga nti muzaale ekibi nnyo n'okubanga baafa nabange mbadde wambeekiika mbakuba ewajja ekyeyamba bisamu ekyo nsaasira n'abansinkana nga nninga omulaba atayogera byabuntu bannange ndaagalwa abaana nze mundeke nabulwawe mu middi abaana bangomya oyitina ndi mwogere nga boogera obulungi bw'otulaba baana bange njagala mbasuze wadde nga mbalaba muli myaka mimbi ekisooka mbasaba munsenyweza ontegeka embinnya ezansiba mu bwavu ate amabujje n'alekaawo olw'okubulwa yamba nenoonya omujja naye olw'okuzaalemu ababiri n'amanyuka nabulwanyolera mu bwavu eyo nno y'engeri gye n'abangamba lukube lw'abaana sanga ngombe kubadde ekibalwa mu bibbe bwe bameka basinga n'ebyabwe nawongerera naye ate n'avaayo bukombo oba mu kifo ky'emmaali yamba baana nakyo ninakugyebaza nsanyuke nkazi bamutandekerera nemukwate mu mutima byenze mbagambe kirinsanyusa Sifamu omwana w'amagezi talina kikyamukuba yandikoze pulaani n'ayitumuka omwami anoonya mbitundwa kyenvudde nsalawo gana akatono kendina okukaaba wamu bwavu bwange baana bange njagala mbawerere kuba kikyobugagga kyengabi mu lwatu mweyambisa omukisa mwensomere nga ndi mulamu mu maaso tomanya biriddiira kasita mulaba bannammwe abatasomire enseeno bwe bangoye obwembo wagira ennyo kwesiba kutya nga ndi mulamu temutya ndi munywevu mu ekyo kisinga lwomwetugumbula olw'essuuti obusuuti gye nnina mu nnyumba ye n'obukadde bwange ali alinzijanjaba senga temunsome olungi munyiikire okusoma baana bange alalemu ekalamu tandajaniranga mbagudiramu abafunyamu beekubya okuboola n'ekyo kibi waliwo ebibasumatuka nga muli mu mboozi ebiyitawo mu majendi gundi si mwana wa mange n'ekiva mu kyoluusi bujja mbikondi oba bireetebwa abanyaabwe basobya ku lwange simanyi bulungi naye nga kinnuma agenda n'akabuuza nti nga tunyirira wenna otuna bulwadde obeeka bakkuba newabanye n'aliawo agatakajuza n'ako kaye n'akugigumiza nti no banguba itambulira amasomo obugende obumiri bw'okusenyuka ekyetukuma nako tekangumusi
N'olwekyo buli kwambalaga nga nti waluganda namwe mu muwanga n'ajya ekyokubanga wawule abadde omwezi ensobye mukulye koko omugenyi ekyo mukiyonagananze naawe buli kigalo simanyi bawa nawo kyemakugira nayenga okusomesa ng'abaana okusembaloliza onolenga amabungi kati nze kyesaba mukama ngakusizza ebiseera binankirakize kubanga wendekanaga nange nga tegaibinamba balijja abayambi teri kyabugagga kyoyinza kuwa mwana wo kisinga kumusomesa abalala wemumugamba nti babategekedde mumubategekedde ebintu bingi nyo muba tinamugwera namuttaka nga ebintu byonna biweddewo mbadde njagala munzikirize ndeete omusajja ono muyimbi mwalikirivu ateera mugundi naffe profesa sensuwa mbadde njagala akulage ku bukugu mu ndongo eno mu dakika nga ziizo ntono nnyo tusooka tulyoke tugende ku kirala mwebale nnyo era mukubira kubakubi abakuba omanyi batono nnyo abantu bensanga batuuse enjenda zange bagenza awantu naye mubankubireko mu ngalo mwebale nnyo mwebale
Tuyanzizanye tuyanzege Phyllis nabayira waliyo batastingira bana kwa MTN everywhere you go Genius House Fund Jiftamule na isa waziro Cheche Sound Roza mtu wila mwengi mwenda Jeje Sound Okay Tuwa kwa Sound now
Okay.